eddakiika zo 30 ezakayita ku ssaawa 4 ez'ekiro ky'olunaku olwaliro tukyali mu nteekateeka eno eya Nantamegwa Webyemizannyo nga bwagenda maaso n'okubeera ng'ate atambula. Bannaffe aba Mabs Auto Parts wali mu Nakayiba baataddewo ekirabo eky'omuwanguzi era nga omuwanguzi n'agenda akuŋŋaanya ebirabo ebiwerako era njagala okutegeezako nti Mabs Auto Parts bagamba nti balina speya ow'emmotoka ennene kanta yogera ku Fuso n'emmotoka endala so osobola okubeera nga tobafuna ku noti 7 noti emu 54 75 07 noti 7 noti emu 54 75 07 oba osobola okugenda kuwali ku mu Nakayiba n'obuza Mabs Auto Parts ku lw'ekitovaawo ensonga zonna n'osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala amalidadi saana bakutuusa n'emmotoka empya weyetaaza okubeera ng'ate ofuna emmotoka asoyitayo aba Mabs Auto Parts basobola okubeera ng'ate wamma gwe bakuwa buli kimu kye weetaaga ekikwatagana n'emmotoka yo. Taata w'abaana kozi amannya ani? Senyonjo Robert, Police FC Arsenal, Ghana's ne Uganda Matters Women Football Club. Ne Uganda Matters Women Football Club. Oh, kale ekibuuzo ekisooka njagala ombuulire club yali yasembayo okuwangula ekikopo ekyo ekya UEFA Super Cup ng'evaako mu ggwanga ery'Abongereza nga Manchester City tenakiwangula omwaka guno. Yali club ya Chelsea. Yali ya club ya Chelsea. 2-1 bakuwe. Ekibuuzo ekyokubiri club ya Arsenal yakuŋŋaanya points mmeka mu league ey'eggwanga ey'Abongereza ey'okuntiko? Points 84 bakuwe. Mpozi ovuddewa? Nateete ku bitaala sibu kozi biriruddewa nange kibadde mulinzi ab'Ekampala abalese basiibudde n'obagamba ogenze kunona emitwalo 10 nti wazze ginoni tuzikuwa ogende nazo. Nze ndowooza kati ku fayino wali ekikuteera. Ekibuuzo ekiddako njagala ombuulire omukulu gwe bayita Sergio Perez points z'alina mu Formula 1 ow'omwaka guno. Sergio Perez alina points mmeka eza Formula 1 omwaka guno? Ziri 189. 189 nkuwadde oba watagala okumpa ansi endala. Kikopo ki ekya Bulaaya Juventus kyegenda okusamba season gye tugenda okutambula? Egenda kusamba UEFA Conference. Wanje? UEFA Conference League. UEFA Conference League. Nakumye dda. Tena kyegenda kwetabamu bakuwa akabonero. Ekisinga okunsanyulako kibuze nti ekibuzo ky'oba ogudde bakitta n'okkiriza nti kituufu. Bajjajja bakuttemu. Bajjajja bagambye bakutte. Abajjajja balina kunta kubanga banjagaliza. Ekibuzo ekisembayo omusambi gwe bayita Christian Eriksen nga tannaba kuweyunga ku ttiimu ya Manchester United yali asambira club ki? Yali ya Inter Milan. Yali ya Inter Milan. Nakumye dda. Polisi genda muwa yawanikidde mu budde bwa munne naawe wawanikidde mu budde bwa munno bonna kale mwenamba mye Nantamegwa from Brentford. Naye sigenda kuwulira. Bwangu nnyo. Sero mukulu nga tunaba kusaba ssala asooka ompereeze. Paka kwotunudde mu ggulu. Ntegereddewo nti essaala egenze kuluma. Sooka ogwo owulire abantu amannya go ssebo. Ssente Kizito Alex. Omuwagizi wa? Chelsea Vipers.
Chelsea Vipers. Kale YouTube channel ya Feri Radio Wood. Ogenda no subscribing ebyaka byonna ojja bisanga eyo weekend eno Saturday ne Sunday. Ogenda nolaba Nantamegwa ennaku zino zonna nga bw'abadde atambula. So tulina kubeera ng'osuubula enteekateeka eyo. Sebo akakadde kako singa ebintu bino bizeemu muziramu entuufu. Miliyoni eryawe kulinze ezo sente ziba nnyingi nnyo zikyusa obulamu bwo. Alhamdulillah. Damu ekisooka. Pozi wagira Chelsea. Kampeni wedde Chelsea yakungamya obubonero omeka mu ligye ggwanga erya Bungereza. 49. Chelsea Football Club. Cham. Senyonga Amos. Yes. Anambi. Cham. Senyonga Robert. Mbali ubonera nambuda. Cham. Chelsea yakungamya obubonero anambuna. Kale mbadde nsaze mutandikire ku kiraabu yo. Naye kweganye. Damu kino. Mpa omwendo gw'obubonero Max Verstappen wayina mu mpaka eza Formula 1 ez'omwaka guno. Kabadde nabule kati okuyingira olukumi. Senyonga Amos. 314. Kamu. Simanyi ogasani omwaka ogudde wonna wonna n'obugatira wamu. Ekyokusatu. Ani mutendesi wa Lazio? Busatu. Mpa eggwanga referee eyalamudde empaka eza 2-23 UEFA Super Cup eggwanga mwe yabadde ava. Israel. Sham. Segai Angeles. Switzerland. Sham. Ompira mwagulidde ku radio show. Ava mu ggwanga erya Bufaransa. Twakiddenga nawe emirundi emeka nga tugutandika mu makati g'omupiira ne bwe gwali gukomekerezebwa. Kakati kyoko kisasulire. Damu kino. Era kye kisembayo. Kirabya Chelsea yasayininze Romeo Lavia okumujja mu Southampton. Southampton yamujja mu club ki? Manchester City. Bakwe busatu. Kale nembeera bwetyo bwetambula okyali ku radio Budjo, radio y'omuntu wa bulijjo. Mwebale nnyo mwebalire ddala bwe okupira nga ate mugyeekuumiddeko okuva bitundu eby'enjawulo. Agenda ku dduuka erikuli okumpi eritunda eby'ebyobulimi osobola okupira nga teweefiira green crop fertilizer. Ekijimusa ekyo ekigenda okubeera nga tekireeta ennimiro yo wamma okutintimuka obulungi ennyo. Kigenda kuba nga kibaza ebimera byo obulungi ennyo. Kigenda kuba nga kyongera obugimu mu ttaka. Kigenda kuba nga ate kigumya akamuli ako g'ow'emmwanyi. Wandisobodde okubeera nga tokyefunya mu kaseera kano. Naawe alima ennyaanya wandisobodde okubeera nga tokyefunya mu kaseera kano. Ensonga zonna n'osobola okubeera nga tozitambuliza ddala bulungi. Kale nno kyekijimusa ekyo ekya green crop of fertilizer kiriko era ekyomulembe guno. Taata w'abaana bugamba otya? Tolina tabu? Amannya Segai Angeles Munnakyotera. Kozi bagambye ozannya ttiimu ki? Jonse okubawa center forward mu bufunzo oli muteebi. Kati lwaki noteekamu oluzungu olungi mu center forward? Yogera kimu nti oli muteebi. Ni namba mwenda oli wa akademe ono wagambye endawulo. Ekibuuzo ekisooka njagala ombulire amannya ga Grand Prix evugibwa ku Monza Circuit. Okitegeera obudde n'enkona n'enga
Jangu taata we Kampala. Senyonyo Robert, Italian Grand Prix. Oh. Oh. Omanyi tuba tubikola wano tubyogera ate n'ekirala batasobola okugeragiranya ku Monza kimwe sanvu mpinya twasete nga tusuubira ekyo dira Monza timu y'omupiira ogiye ogiteke kuyitaako tewekwasa puresa muve ku puresa puresa ejja kunyiiga ekuba omuntu wano naye kati kyekiganye opapiye kati weetwale. Ekibuzo ekyokubiri njagala ombulire klabu kyeyawangula ekikopo ekya UEFA Super Cup omwaka gwa 2022. Real Madrid. Bakuwe olabi bukkakanye amanyi bwe yakuba tomujjukira yakuba Frankfurt 2-0. Ekibuzo ekiddako twogedde ku Romeo Lavi ava mu ggwanga ki? Beera nange Yesu tondekanga. Yesu naye ali kunyumira Nantamegwa. Yesu gwoyita kati ali ku Nantamegwa anyumirwa. Ani asoose? Oli obuto oli aseka yeri. Oh, jangu muto. Senyonga Amos, Belgium bakuwe. Woganye okukakkana. Olabye pulesa olwenyiga. Tugende sikyo waliwo clubs bbiri ezikozesa ekisaawe kye bayita Stadio Olimpico mu ggwanga lyayita bw'ozimpa nga bakuwa busatu. Stadio Olimpico olunaku lujja kukyala bantwala ensonda nyanyi. Senyonyo Robert, Roma ne Lazio Roma. Ya Lazio Messi Roma. Tulifenda kapulesi era kacyakutte tomanyi center forward wange omu bwati yekka tomanyi tugende onywedde koli njagala ombuulire Manchester United yakunganya points meka season ewedde? Nkaaga mu ssatu. No yangu Senyonyo Robert, zaali 7-6. Now Senyonga Amos, 7 munyi. Now 7-5. Sajja uli ayomba ansa badaji banyiga ntuufu ayombye sajja mufiriza akaboni mulimu miliyoni nno namba bitwalo 10 omuzanyira ayo n'ebirabo ebirala bw'otakula muto ne bw'otakula kakadde bw'okola ki muli mu kuzanyira mu ssente bannaayi seba amanya Senyonga Amos, muwagizi wa maani ate wano mu Uganda wagira ki Vipers SC oli mu kirasi ki S2. oli mu S2 kale era n'ebino ebibuuzo byonna byonna byetukubuuza biri mu S2 n'okudda waggulu kwa wansi. Ddamu ekisooka ngulira omwaka kirabu ya Arsenal bwe yawanguliramu ekikopo ekya UEFA Super Cup Arsenal tewangulangako busatu babizi ba Arsenal kakati okwekanda lwaki baleeta ekyaffe kitutawangulangako wadde. Ekyokubiri mbuulira points Manchester City yakuŋŋaanya season ewedde mu liigi y'eggwanga erya Bungereza. 49 busatu. Omuvuzi w'emmotoka Max Verstappen omumanyi alina emyaka emeka? Myaka 36. Naaba akuzaala myaka gy'omuwadde egyo
So ugirana mu byonna bifu. Segai Angeles. Yes. Abirimu esatu. Kikyamu. Sente Kristo Alex. Mukaaga. Kikyamu. Balabi nga mwena muli mu kubaatisa myaka 25. Obadde tokimanyi obadde obaatisa ne wonye kwata ku mutwe. Ekidirira ekisembayo. Chelsea yasayininga omusambi kane ekikumweka. Mulira kirabu mwe yamujja. Monaco. Sham. Sente Kristo Alex Asemigira. Kam. Ekisembayo student. So Mulira amanya ga club yakwata ekifo ekya 20 mulijje kwangira Italy ya 2022-2023. so teziwera abiri. Ziwera. Yeah. Segai Angeles. Slantana. Kikyamu. Tewali mulala. Nga twayimanga Sampdoria. Sampdoria yitimu yakwata ekifo ekya 20. Kampeni wedde mulijje kwangira Italy. So biweddeyo nendo zogere ngoli mukatebe ako. Jangu li mukatebe. Kale emira bwe tubitambula Sabrina nga bwakyagatta obubonero na bannaffe abamabus autoparts mu Nakayiba bataddewo ekirabo ekyomuwanguzi era omuwanguzi ajja kubeera nga taakuliyita nakyo ku lunaku olwonga finals zigenda maaso n'okubeera nga tezitambula. So osobola okubeera nga toyitayo n'ofuna spare yenna ow'emmotoka ezo ennene nagamba nga Fuso, gamba nga Kanta, na magulu 10 zonna osobola okubeera nga toyitayo emmotoka ne bayagaana mutuufu osobola okubeera nga tomufuna ye balina gye bamujja aw'enjawulo gye bannaffe abamabus autoparts mu Nakayiba. So ojja kuba nga toyita ku ssimu noti 7 noti emu 54 75 noti 7 noti emu 54 75 07 noti 7 noti emu 54 75 07 ensonga zonna n'osobola okubeera nga te ozitambuza bulungi. Then ne Dr. Kagwire Geoffrey akugamba nti mu kujjanjaba endwadde wamma gwe ezaalema nga wamu ne bannasayansi abatendekere ddala obulungi ennyo ku mutendera gw'ensi yonna. Bagamba nti jangu basobola okubeera nga tebakujjanjaba osobola okubeera nga towona bulungi. Kale ne bajjanjabisa eddagala ly'obutonde eri ku mutindo gw'ensi yonna nga liva mu ggwanga lya China, erya Korea n'eggwanga erya Pakistan. Era nga tugamba nti ate nga lyakakasibwa ekitongole ekyo ekya National Drugs Authority. Kale nno gwatawanyizibwa olubuto olw'esiba, high blood pressure, yogera ku sukaali, ulcers, abalumu amagumba, then asthma n'endwadde endala nnyingi. Osobola okubeera nga tobakubira ku ssimu noti 754 36 46 53 noti 754 36 46 oba noti 788 59 94 ensonga zonna n'osobola okubeera nga te ozitambuliza ddala bulungi. Then ne bannaffe abo bannaffe abo aba Tekino Center mu kibuga eky'e Masaka abagamba nti dduka bunnambiro osobola okubeera nga teofuna essimu eya Tekino ey'ebirooto byo. Kyangu nnyo okubeera nga togifuna, kwata bukwasi ssente z'olina osobola okubeera nga togitwalayo obulamu osobola okubeera nga te butambulira ddala malidadi saana. Oli ku Tekino Center ne ku Jeffrophones okulya Byansi Pharmacy ojja kubeera nga totuukawo. Kale ntugamba nti ku lunaku lwa final ojja kubeera ng'olita emitwalo gyo 14 jangu n'endagamuntu yo jangu ne line empandise mu mannya go osobola okubeera nga te wamu otegera ensonga nga bwe zitambula. Ojja kuvawo n'essimu eya Tekino ey'ebirooto byo. Kale nno tuyiteko oba osobola okubeera nga totukubira ku ssimu noti 751 800 006 ensonga n'osobola okubeera nga te ozitambuliza ddala bulungi. Green Crop Fertilizer kyekigimusa kyokka kyojja okubeera nga tofuna oteeke mu nnimiro yo wamu ofune value for money mu kaseera kano. Mu abalimi abali mu teekateeka ennimiro zammwe mukyefunire kiteeke mu nnimiro obulamu busobole okubeera nga te butambula. Njagala okutegeeza koko
agezaako anti gwalimu emmwanyi ennyaanya ayogera ku nnanansi ayogera ku nabutungulu kasooli n'ebibala ebirala bingi byolima mu kaseera kano byogenda okubeera nga toteekako green crop fertilizer ennimiro esobole okubeera nga ate etunula bulungi kale n'abalimi abaliko ennaku zino bakozesa green crop fertilizer mukozesa obulamu butambule ogenda kuba nga tobakwira ku ssimu noti 7 noti 6 52 8910 noti 7 noti 6 52 8910 oba noti 783 0400 ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuliza ddala amalidadi saana ketugende wa Sabrina ate tulabe ensonga nga bwe zitambudde. Alright, kuchenda manaka muze mnana nechenda mtana kamuze tano ya radio wudu radio muntu wa bulijo kusoka dambuza kugwina je kumideko mukasera kana onyepanti nago kola chama nnyo okubeera nga ate weekuumira kuyo muntu wa bulijo olunaku olwaleero mu studio za radio budu mu nteekateeka eno ya Nantamegwa Webyemizannyo 2023 tubadde ne Ssenyonjo Robert omuwagizi wa club ya police akosa ne club ya Arsenal okuviira kwali mu ggwanga erya Bungereza tubadde ne Sencha Kizito Alex omuwagizi wa club ya Chelsea akosa club ya Vipers tubadde ne Segayi Angelas omuwagizi wa club ya Chelsea akosa club ya Vipers akosa ne Senyonga Amosi omuwagizi wa club ya Man United akosa club ya Vipers akutte ekifo ekyokuno olunaku olwaleero ye mwana mulenzi oyo gubayita Senyonga Amos omuwagizi wa club ya Man United ne club ya Vipers wetwabadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda teyasseeyo wadde n'ekibuuzo n'ekimu era teyalonzeeyo wadde n'ekibuuzo n'ekimu kitegeeza nti awo teyafunyewo wadde n'akabonero n'akamu wetugenze mu bibuuzo ebyawabweru w'eggwanga azzeemu ebibuuzo bibadde 2 kitegeeza nti akuŋŋaanyizaawo obubonero obubadde 6 n'alondayo ebibuuzo bibadde 2 kitegeeza n'afuna obubonero 2 ogatta obubonero 6 n'obubonero 2 ewamu bwe bubonero 8 era ng'ewamu omugatta olunaku olwaleero akutta ekifo ekyokuna n'obubonero 8 akutta ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero ye Segayi Angelas omuwagizi wa club ya Chelsea ne club ya Vipers wetwabadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yasse ebibuuzo byabadde 2 kitegeeza n'akuŋŋaanya obubonero 6 yalonzeeyo n'ekibuuzo kyabadde kimu kitegeeza nti ewamu omugatte mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yakuŋŋaanyizaawo obubonero 7 wetwagenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga yasse ekibuuzo kyabadde kimu n'afunawo obubonero 3 ate yalonzeeyo ekibuuzo kyonna kitegeeza nti wetwagasse obubonero 7 n'obubonero 3 ewamu omugatte bwe bubonero 10 era n'amalira mu kifo ekyokusatu olunaku olwaleero akutte ekifo ekyokubiri olwaleero ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Sencha Kizito Alex omuwagizi wa Chelsea ne club ya Vipers wetubadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yasse ebibuuzo 2 kitegeeza n'akuŋŋaanya obubonero 6 yalonzeyoko n'ebibuuzo 2 n'afuna obubonero obwo 2 kitegeeza nti wetubadde mu bibuuzo ebyawano ewaka ewamu omugatte yakuŋŋaanyiza poyinti zibadde 8 wetugenze mu bibuuzo ebyewabweru w'eggwanga era natte ebibuuzo bibadde 2 n'afuna poyinti 6 yalonzeyoko era 2 kitegeeza nti nawe wetwageze mu bibuuzo wabweru w'eggwanga n'akuŋŋaanyawo obubonero 8 era ng'ewamu omugatte n'akuŋŋaanya poyinti 16 akulembedde olunaku olwaleero ye mwana mulenzi oyo gwe bayita Ssenyonjo Robert omuwagizi wa club ya police akosa ne club ya Arsenal wetubadde mu bibuuzo okuviirako wano mu ggwanga erya Uganda yasse ebibuuzo 4 kitegeeza nti ze poyinti 12 ze yakuŋŋaanyizawo poyinti 12 era yalonzeyoko ebibuuzo 3 kitegeeza nti ewamu omugatte yakuŋŋaanyiza obubonero 15
mu bibuuzo okuviirako wano ewaka. We tugenze mu bibuuzo ebyewabweru w'eggwanga yazzeemu ebibuuzo bibadde 3 kitegeeza nti ze points 9 ze yafunye era bw'atyo n'alondayoko ebibuuzo 2 ewamu omugatte etubadde mu bibuuzo wabweru w'eggwanga n'akuŋŋaanyaawo obubonero 11. We tugasse obubonero 15 bwe yafunye mu local sports n'obubonero 11 bwe yafunye mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga ewamu omugatte gwa point 26 era yakulembedde olunaku olwaleero era abayisewo okubeera ng'ate bagenda ku mutendera oguddako ye Ssennyonjo Robert akulembedde olunaku olwaleero n'obubonero 26 akosa ne Center Kizito Alex omwagizi wa Chelsea ne club ya Vipers abalidde mu kifo ekyokubiri olunaku olwaleero ne point 16. Kale abavuddemu be bali otudde mu ntebe wamalayo gigangaddemu yakubombedde mulala bigaaniddebo nkojjokera ne mu kusunsulamu ndowooza tewajjawo ku lwokusatu wajjawo ku lusooka nkunimba abantu ekyali naye ntemumbuza yadde ebya Vipers na kimu Vipers omanyi yagenze yagenzeyo Tanzania bamusale Ate n'ekibadde ekyokumpi bwe kito nakyo kigaana abadde akumanyira si munaana ate sanasigala abangi kati agende na mutaano tudamutubuza ekirala buuza aleko sigazza mutaano na 0 tumira ku bantu tumirako bazadde wange omukyala Nabukenya Florence n'omwami Ssenyonga Amos n'abayizi bannange ku kimu ku secondary school temuti omwaka ogujja kyekyo wenda kuddamu batwalaga daddi yakutuuma mannya ge Ssenyonga Amos kale ab'ekikunge batulabire abaganda naffe tubatumiddeko nnyo aliwo omulala center forward namukwatako nganaga gundi webale kusimba owali center forward bigaaniddewa kirabika nalakinzemu concentration yaganye concentration ebibuuzo nga kyalebeka kyomutayi lamulabi ebibuuzo ebirala bibaddewaawo waliwo nebyenzize kuddamu wano nebigambironze obedde nabiwuliddeko mutwe mwebiri naye bibadde biva oba omuntu baguleseeyo eka azze nagwo pressure mu studio muno sebo okwezisimwa bayinza okuba bakuwaddemu ogutali kugongojja ojja omanyi naye ne banera bajjalama ekituufu kale tumira ku bantu sooka otumira taata wange omulungi omwami kalungi Emmanuel ekisuulaawo manyi kwoli owuliriza nsonyiwa leero kigaani naye next time nja kwakiivinga tumirako abe mu kibanda kye bakikwete Salimu simanyi kyakugamba Maneja Jonse Kikwete baba wange omulungi gwe nazze naye wano oli awo mukimanyi oninze toluzinga focus tujja kudda next time naliko wano 2015 natukyali eri wansi naye mbadde nali lakisinga kati ddayo situke kati nina situka mbadde nzukusa bwongo bwange oluvannyuma lwa covid nja kudda kikakasa next time njabeera mulungi kale embeera bwetyo betambula okyali ku radio Buddu radio ey'omuntu wa bulijjo ku lw'abannange bonna betukoze nabo enteekateeka eno Sylvia Sabrina Jesse Mukwaya Facebook page ya radio Buddu Ndawula Albert wali nnyo mu byuma wano nze ne Mato tugenda kudda mu ssaawa ey'okubiri ey'enteekateeka eya Twatwenke Sports Special era bingi bitugenda okubeera nga titwogerako by'otalina kubeera nga atoosubwa olunaku olwokubiri ku lunaku olw'Emmande waliwo geemu ya Arsenal tewali Nantamegwa then ku lunaku olwokubiri njagala okutegeezaako nti Kawadwa Nicholas
wa KCCA ne Man United, Segirinya John wa Villa ne club ya Madrid, Kabugo Derek wa club ya Police FC ne Arsenal, then Sendege Ibrahim wa Man U ne Saza Elia Budu mwabagenda okubira nga temujja ku lunaku olwokubiri olw'enteekateeka eyo ya Nantamegwa nga bulijjo okubira nga ate lutambula. So tuva ku Red Budu katukomundi ssaawa ey'okubiri. Kale mwebala